Karama TV kojja mate amawulire leero ge tuyinawo ga omuwala gwe bayita Atwaire Edith. Ekigambibwa nti nno Atwaire ono bamusaze, yakedde nga bamusaze, tamanyi nsonga lwaki bamusaze. Bwera kulaba vidiyo awo gye tugenda okubeera nga tukuteerawo, kigambibwa nti nno bamuwa ebyokulya, bwe baamala omuwa ebyokulya olubuto ne lutandika okumuluma, awo we yakoma okutegeera agenda okukeera ku makya nga bamusaze. Kye bajjamu kye batajjamu nze naawe kunoonyeza ku kyagenda mu maaso, balabe kiki ekyagenda mu maaso. Ebintu nga bino tuzze tubiraba ng'oluusi waliwo abaana abazuukuka nga bamaze obbasala nga nakintu, era ekigambibwa nti alina ebintu ebitundu by'omubiri ebyaggyibwamu. Naye stories nga zino zibeerawo, confirmation ne zibeerawo. Omuntu oba akomyewo Uganda bamuteeka emulago ne babeera nga follow up y'ekyo ekintu mu butuufu tetugifuna. Follow up yennyini nga tewalina muntu gw'osobola gamba nti no waliwo a followings up, naye ne babagamba bugambi nti no kintu bwekiti kyabaddewo. So kireetera abaana okugongobala, kireetera abaana okubeera nga ebitundu byabwe ebimu babibadde nga babijjamu, babijjeemu ebitundu byabwe ebyemibiri ne babeera nga babitutte. So stories nga zino zigenda ne zijja ne tubeera nga tuziyisizaawo, bekikwatibwako nabo ne babeera nga bakiraba, naye balina engeri story gyegenda neesirika omulundi gumu. Mujjukira story ya Nakintu, mumanyi bulungi ebyagenda mu maaso, mawulire gaabikuba, ddwaliro lyayogera, naye tewannavaayo, tewabeerayo kintu oba amawulire ge tufuna gali positive, kintu kyogerwako ne kisirikira. Nga bonogamba nti Kadaama oba yafudde, oba Kadaama bamuguddeko omusango gw'okutta, ekyo ne kisirikira. Ate era budda n'emabega olabira ddala nti ne bakadaama enfa zaabwe ne bagamba nino Kadaama ne bati yafudde, yafiiridde Sawuli, yafiiridde Omaani, yafiiridde mu nsi yonna ez'Abawarabu, omusango gubeerawo era ne gufiira awo. So follow up y'ekintu nga happenings tekira kubeerawo. Tugenda ne tukijjisa ekintu nga kyakabeerawo, mawulire ne gafuluma, omulimu gwaffe ne tugukola ogw'okubeera nga tutambuza obutambi, tutambuza information ng'eyo, naye genda okulaba nebeera ng'ebeerako nga wiiki namba, bamala okuyitawo wiiki ng'ekyo kibula ngaye tudda ku kintu kirala. Kyesitamanyi oba obuzibu bwe tulina bungi nnyo nti ogenda okulaba ng'ekizibu ekimu kijjeewo ekirala. Tuyinza ogamba nti kati bakadaama zaafuukanga nnyimba, nti omuntu agenda n'akuba oluyimba nga lwamutawaana, kale ne wabeerawo omulala n'akuba ate olwakabi, kati luno olw'omutawaana ne wabeera nga walugjeewo. Kati oyinza okuzaa nti bakadaama engeri gye bafuna obuzibu obungi, tuyinza ogamba akati nga ne tugamba Atwaire bannange, Atwaire ali mu mbeera mbi, bamusaze, be baggyemu tetunabitegeera, naye nabo bijja kutegeerekeka, oba bamusaze busazi oba ekyenda kyabadde kyesibye. Ogenda okulaba nga wiiki ng'emu ate ne wavaayo omulala ng'ate story ye esinga ey'Atwaire obuzito. Ogenda okulaba kati ekyatwaire nga kigenda nga kifiiraawo. So information eno tujja kweyongera okubeera nga tugifollowinga, tulabe kiki ekigenda mu maaso. Minisita Mwamuwulire yagambye, waliwo ne kawulirako naye yagambye nti embassy ni yabagamba nti embassy eriwo okuprotectinga abantu. Ate nze awo sijja kukwatagana na minisita bw'aba yayogedde bw'atyo. Embassy eriwo kuyamba bantu. Nange nsobola okubuuza minisita ekintu kyekimu, bw'eba embassy teriwo kuyamba bantu, eriwo kuyamba ki? Eriwo bo nga bo kweyamba, eriwo kola ki? Embassy yonna eriwo kuyamba bantu. Tubaleko embassies nnyingi nnyo mu nsi ez'enjawulo. Munnansi bw'abeera alina ekizibu alina kuddukira ku embassy. Kiri kyokka paati yokka omuntu gy'alina okuddukira. Olina ekintu ky'oyagala kyonna olina kuddukira ku embassy. So nze ngamba embassy eriwo okuyamba bantu, naye tulina kutereezaamu mu nkola y'emirimu ne tulaba enkola eno eri etya. Tugenda kulaba vidiyo etambula, ebadde ku TikTok ng'etambula, eraga nti omuwala ono Edith yafunye obuzibu. Atwaire Edith yafunye obuzibu obwo. Tetumanyi oba okulongoosa kwabadde nga kyenda kyesibye, ate ogenda n'obuuza nti
suppose tugambe nti ekyenda ky'omuwala ono yabadde yeesibye kuba nabo bibeeramu ekyenda ky'omuwala ono kyabadde kyesibye procedure oba process yalibadde kyentuufu era ani gwe baali contactinze tumanyi kirina okulaba n'ebintu bino netulaba singa ekintu kino kibaddewo mu contract simanyi ekintu ekyo bagamba singa wabeerawo emergency yonna ey'okulongoosa omuntu contract sinategeera nnyo oba sinagyetegereza nnyo kugenda mu details ezo akabanga kendalabako oba akatono kenjimanyiiko ekintu ekyo kibulamu oba sikirabangamu omuntu bw'abeera nga alina emergency tugambe nga emergency eyo yasaawa eyo yakumulongoosa nga essimu tesobola kukubwa tewali muntu gwe basobola contactinga wabula boss we yekayeka nga yamuyina tugambe nga kiro nga ne office gyaba zagaddewo kuba tewali akwata masimu mbuuza kyalibadde kitya omuntu ono basobola ne bamuleka ne bagamba omuntu ono tetumukwatako naye nga balaba batamukwatako tasobola kubeera nga abeerawo wadde eddakiika eziwera abiri ng'aba alina kufa kuba ebyenda byesiba byo kyo kyekituufu ebyenda omuntu ayinza okuli ekintu ekyenda nekyesiba kati procedure entuufu yalibadde ki omuntu ono bamuleka n'afa oba omuntu ono bamulongoosa then ne bannyonnyola eno ndowooza yange nga nze contract zino we ziba zikolebwa nze naalisuubidde nti bwe wabeerawo emergency ddala emergency nga weeri oba kati nga nze ndi ku emergency nze ngamba munsala ne mutagulula ekyenda ekyesibye ne mutaasa obulamu naye ne bumala obutaasa ne wabeerawo ate era akawaayiro akagamba nti omuntu bwe wayitawo ebbanga alina okuddayo mu sikaani ne balaba nti ebintu bye byonna bikola ki mwebiri kuba tuyinza okubeeraawo nga oli mu tayimu ey'okugamba nti eno yakuntaasa so kino nze nkyogedde nga nze nti bwe wabeerawo embeera ng'eyo nga tewali gwe mukubira tewali gwe mwogera naye nga kyokka ekintaasa mu ddakiika ezo kubeera nga bakubaaga ne batagulula ekyenda nze bambaaga ne bataasa obulamu then ne mubeeramu akawaayiro nti naye bwe bakikola omuntu ogenda n'ofuna private doctor oba n'ofuna private hospital oba omuntu yenna oba gavumenti webeera nga neesimbwa eyeeyo ne bacekinga nga buli kitundu kyo kyonna ekyomubiri bakirina bwolowooza otya oba singa abadde ggwe ogamba ne bakuleka oba bataasa obulamu mu tayimu eyo ensalawo eri kwoyo omuntu oba gwawuliriza nogamba nze kino kyekibeera kinkolera Kadama TV kwa Jamate. Ya ba house manager mwenna mugamba mutya mwebale kola. Waliwo munnaffe yakafuna akantu kako kati okola video ekiro kino bamuyita Atuhaire Edition no. Company yamuleeta bagiyita Kefla Investment Limited. Kefla Investment Limited eri Uganda. Eya wano bagiyita Alusafa Manpower Recruitment. Yakakati ono mwana amaze ennaku nga 4-5 tali online. Bali abulungi ekyeggulo mukama we namuwa emmere ne beebaka. Ziba zitukasanga mwende 7-8 olubuto ntandiko mumuluma. Nagamba mukama we namukwata namutwala mu ddwaliro namuleka eyo. Olwamala enkeera najja ne baagala musayiningisa epapula n'agaana ne bamusayiningisa byampaka ne bamwebasa. Agenza okusukuka olunaku lwaleero luno kati gaakatuuka nga bamubaaze ne bamugjamu oba bintu manyi bye batera okwagala. Alina ensala wano bazitunze era n'efaanyi mbirina ne audio. Tumbuzizaako nga n'okwogera tasobola era muganda wali mukaaba bukaabi. Bambi mutambuze vidiyo eno etuuke ku baganda be e Uganda bagende ku office
next obukinga ngambe alinga muganda we oba bamwita Besigye Halimana oba muganda oba mwannyoko ono ali mu mbeera mbi. Bannange ekirala bazadde bafa bali Uganda. Bannaye mutwagalamu kasente tuli kulwana naye mmwe mwenna mutudde temusobola keera kumakya mugambe twesoloze tugende ku zi office zitubulira abaana baffe bali omuzadde n'omala omwana n'amala emyaka 2 nga tomuwuliza naye lwakuba kuwa kasente tomanyi sente azijja wazifuna atya. Mwesoloze mutwegatteko mu sitwageno gye tuliko okutaasa bannaffe bino bye tulwana. Tewali kikuba gavumenti tetukuba gavumenti wadde muntu yenna naye twetaaga bwenkanya. Embasi yaffe tetuyamba. Bazadde bataata baffe bamaama baffe tubeegayiridde mukeere ku makya mwesoloze oba nga Freedom City oba awantu wonna mugende mulumbe buli embasi obuuze muwala wange afaanana atya ali mu mbeera ki. Kati ono omwana bamubaaze bamuggyemu ekintu ng'atuuka e Uganda tekiriimu abadde akuweereza sente okola gwakulya. Bazadde baffe naffe munammwe musitukireemu mutwegatteko mwogere mugende mu bifo byonna bye musobola okunoonya obuyambi n'okufuna obwenkanya.